ey'amwami Salon Ernest eyawummula. Amannya nze Sam Senyonjo ne Musumba Flavi wetuviiriddwako sister wange kyanaku nyonyonyo bannange. Naye Flavi mujjukirako ebintu bingi. Twali wano nga tuli baana bato ne tukula. Zirikiro twali wano ne jjajja nga tuli abaana bangi ffenna. Buli holiday twajjanga wano ya December ne Flavi ne Wile. Naye bwe nawulidde amawulire gano sister wange ono Gladys yasuse nankubira essimu n'angamba nti Flavi bamututte mu ddwaliro e Mulago. Nensirikira ku tebo yange nabadde mu office n'engamba Mukama kiki. Ku ssaawa 5 ez'ekiro kuba naddamu ne mukubira n'angamba nti bagenzeeyo naye embeera si nnungi nensigala nga nsaba. Ku ssaawa 5 ez'ekiro nali mmaze okulaba omupiira ogwa Uganda Cranes ne boogera. Musajja n'agamba nti tumisinga nnyo Wile kyambadde singa abaali ku mupiira muyinza okujjukira ekintu ekyo. N'agamba nti mu Uganda waliwo omusambi eyali ayitibwa Kyambadde yali aleeta omupiira ng'akuleetera tetunafuna muntu oyo. Neŋŋamba nenzirayo mu bulumi buli kubanga Wile yali mukwano gwange nnyo ate nga essaawa ezazeeko nga nakumala okulaba omupiira essaawa 5 nageza okulaba nsenga nakankubira essimu n'angamba nti Flavi afa. Nawulidde ennaku nempulira amaziga naye Katonda bw'atyo bw'abeera. Njagala nnyo okwebaza abantu mwenna abaza okutuziikirako, abantu b'eggangu banange mwebale nnyo. Nsaba mwekubireko ku ngalo era n'abeera tubakubireko mu ngalo. Flavi abadde n'omukwano mungi nga mami bw'agambye, abadde musirise naye ng'atalina okwagala. N'asobola okuŋŋaanya abantu mwenna bannange. Mukama muwummuze emirembe. Abatukoledde ku by'okufumba, abaza okutuziikirako, abantu b'ekikandwa mwenna twagala kwebaza bannaye, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abasumba abatukulembedde mu service mwebale nnyo. Lw'abataata mbebazizza nnyo. Mami ne bamaama mwenna Mukama akugumye. Nekyo tuyinza okugamba nti tukusabira Katonda ayongere okugumya. Neebuuziza ekibuuzo neŋŋamba nti kati bwe tuba nga tutandise okugenda kubanga tubadde bato atukuze etwali wano tetwamanya ani addako. Naye kyenjagala okugamba ng'omusumba bw'agambye nti weeteeketeeke kubanga tetumanya ani akola atya. Ate nga mbakakasa nti era addako waali. Simanyi oba yenza oba yaliwa. Naye ffenna ng'omusumba bw'agambye tukole tutya? Tutambule nga tweteeseteese. Ebigambo byange tebigenda kubeera bingi nnyo naye njagala kubagumya abaana baffe, abaana ba sister wange Flavi bannaye mugume. N'ebigambo ebyo nsaba Mukama batambuze bulungi okubazaayo naye nga tuli basanyufu nnyo. Mwebale nnyo okujja okutuziikirako. Mukama b'omukisa. Tweyanziza Ssebo Musumba. Batwekera muganda waffe Nanyonjo Flavia. Tusooka okwebaza Katonda era nga tumuddiza ekitiibwa olw'okumutuwaako. Yamutwaziseeko emyaka 43 abalala tebagituusa. Twebaza Katonda kubanga yamutuwadde. Flavia is love. Flavia abadde muntu wa mukwano, abadde ayagala, abadde ayagaliza. Flavia abadde ayagaliza nnyo. Era Flavia kye tuyinza okumusuubiza tugenda kumwagalira abaana. Bannange ekyo nze nkyeyamye ng'omuntu. Flavia ngenda kumwagalira abaana bange Fiona, Desire, Destiny, Denise, mutukkirize tubaagale. Ntuusa okwebaza kwange eri abantu be twabadde nabo mu ddwaliro nga muganda waffe tannaba kuva mu bulamu bw'ensi.
Nsooka okwebaza mukulu waffe bwe twasigaza ng'omukulu Kyambadde Willy yali omukulu ne twamuziika emyaka 2 emabega era mu kifo kino. Twebaza nnyo ekyensusso Maama Kathy simanyi waali ne bamuyita Olivia Nanyonga, yabadde muganda wa Maama Desire omuwala. Tubadde tusaba Katonda mutuweera omukisa kubanga muganda waffe ono ayinza obba alwalidde ennaku 2 n'afa, naye abadde ng'ajja afuna obulumbaganyi bwe bumu. Naye Maama Fiona nga Maama Kathy bamukubira ku ssaawa 19 nga muganda waffe akaawa omutwe. Tusaba tusonyiwe twakigayaaliriramu ne tutasooka kumanya buzibu okutuuka ng'ate obuzibu bufuuse waasi. Naye era nga bw'omanya enteekateeka za Katonda ye tebamuwakanya, osanga kyezabadde entuuko ze. Twebaza nnyo Maama Kathy, weebale nnyo okubeererawo muganda wo era tobeera eyo ne weekubaganya mu mutima ne weekubagiza n'ogamba tewakoze kimala. Mukwano wakoze ekimala, weebale nnyo, weebalire ddala, Mukama akuwa omukisa. Tutuuse okwebaza kwaffe eri abatuuze b'eggangu. Bannange mwebale, mulina omukwano bantu mmwe. Ffe tetujuze ku kyalo. Omukyala yatuwadde amaka okumpi ne wa muganda waffe. Twasuzeewo, twafumbiddewo, twebaseewo, twanaabiddewo. Mukama akuwa omukisa, ojjozeewo mukwano. Agala okwebaza bakadde baffe ab'ennateete, bakadde ba muganda wange. Twagala okwebaza bakadde baffe ab'ennabweru nga maama waffe bw'abagambye nti muganda waffe taata we yava mu bulamu bw'ensi, taata wange n'amuzaala. Ntuuse okwebaza kuno eri Mwami Nsubuga Ronald, simanyi wa wennyini waali, naye taata waffe ayagadde baganda baffe. Dadi tetulina kye tuyinza kutusasula, naye Mukama Katonda akutusasulire. Siwulirangako lunaku na lumu nti bano si baganda bange, olw'ensonga bazadde baffe ffe babadde nga batulaga nti mwenna muli baana baffe. Paka nga bakitugambye tetwasooka nakitegeera olw'ensonga olw'engeri taata waffe bwe yabaagala. Era dadi twagala okwebaza, weebale nnyo, weebalire ddala. Ne twebaza mami. Bannange si buli muzadde nti aba muzadde. Maama waffe azadde muganda waffe okuva bw'abadde mu bulamu bw'ensi paka lwabuvuddemu. Maama waffe adduse emisinde. Bane muganda waffe nga bwe tugambye tatandise kati okulwala. Yatandika emabegako lwakuba nti waliwo obulwadde bwe tutwala ng'obwolusaaga ennaku zino, ng'omutwe, ssenyiga, naye nga baddenga n'omutwe guno gubaddengawo. Twagala okwebaza Maama Keisha waali, ne twebaza Hajat Sis, ne twebaza Desire. Bannange Desire yagadde maama we. Desire weebale kwagala maama wo. Buli kyokoze okumusanyusa okikoze. Era n'ebigendererwa byo eri maama wo ffenna tubimanyi. Naye Mukama waati bwe yageze ekyo kye wamuwaddeko Katonda kye yategeka okumuwa. Kyensaba Katonda kasita yakulekedde baganda bo, ky'obadde ogenda okuwa maama kiwe baganda bo, baagale nga maama ate nabo bakkirize okwagala. Twagala okwebaza ab'ekyaki yaffe gye twakuliramu, abasumba. Pastor Ephraim Nyonyintono yazaala baganda baffe nga maama nga taata waabwe avudde mu bulamu bw'ensi n'abeera taata waabwe. Nze nali ndi mwana muto nga nina emyaka ndowooza nga 3. Pastor Ephraim yali tannagula mmotoka ng'avuga piki, naye nga njagala nnyo okutambula, nga nze atambula ne Pastor Nyonyintono ne tuva ewa Maama Fiona ne tugenda ewa Maama Kathy, ng'oyinza okugamba ye taata waffe. Musumba, Mukama Katonda akutusasulire.